Honorable Nsereko muli basajja nnyo. Bano balemererwa okwefokasingako individually. Ne balemu okufokasinga ku bubiina bwe batandikawo. Ne basalawo okufoka ba content creator mu campaign za His Excellency Kyagulanyi. Kyokka nga bwe yali eri nga alina yali munywanyiwe. Friends of the same enemy nga bagulawo akabiina. Bagamba nti mmwe tetugenda bafokasingako kuba n'entebe temugirina. Olwaleero gwe baliko. So nga tuddamu abantu bano. Nga tugezaako okwambalagana n'abagezaako okulya omukulembeze waffe. Video togiraba weka kuba batambuza namujinga w'obusiru. Oba oli awo asobola okulya mwabo muffe abatasobola kola ki kufumiitiriza. Wano Bunyoro eno yandibadde Dubai ya Uganda. Eno bagita Oil City. Uwema bagita Oil City ne city zeno zonna bandibadde bazita Oil City. But that is just a name. Erlinya yoka. Look at the poverty. Tuyise eyo yonna mulabye enguudo zammwe bwe zifaanana. Mulabye amalwaliro gammwe bwe gafaanana. Mulabye amasomero gammwe bwe gafaanana. Bingi nnyo ebizibu bingi bye twandyogeddeko. Naye ebyo singa waliwo obukulembeze obulungi. Only the oil ali wano asobola okusolvinga ebizibu byonna. Tagamba our oil. Tagamba the oil of the people of Uganda. Tagamba the oil of the people of Bunyoro. Agamba my oil. Njagala okubabulira mikwano gyange until nebe bandibadde nga bawa only 10%. Ezo zandibadde percentage ntono nnyo for the people of here. Nene 10% tebagibawa. Bagamba 1% ate nayo tebagibawa ate tebagenda kugibawa. Era ng'ogamba nti emesegi nafu. Kati kankubuulire obutamanya kibi nnyo. Kibi nnyo omuntu okubanga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%. Golowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola. Guba gukola nga bwe yakirabawa. Tannaba kusoma ndagaano ya agreement eya oil. Kubanga olina production sharing agreement. Omutwe gwa leader tegukola katutandikiraawo. Honorable Nsereko toyina moral authority oyogera ku mitwe gitakola. Kubanga bwe tuba tuwogera ku mitwe gitakola ogugwo tetuguleka mabega. Go discussing okuba n'omuntu ogutakola is a presidential candidate. Gwe ne nomination zakulema. So toyina moral authority eyogera ku mitwe gitakola bwe gubanga omutwe gwo tegwasobola kuyamba. Kubeera ng'obeera nominated. Kuba kati wano tudiscussingira ku presidential level. Guli mu kudiscussinga whereby nti gwe you failed nomination nti nayo tuba tubatuuziza ku meeza ne Katumba oye tosembera Katumba oye wa today kuba last elections ye ya nominatinga wegala tugamba nti you are a big threat to Museveni nti bakulemesa okunominatinga bimeka oyo gwogamba atayina mutwe gukola byasobodde okuyitako nga government ebimulemeseza oyogera ku mitwe gitakola toyina moral authority yogera ku mitwe gitakola kuba bwe tunonye emitwe gitakola ogugwo tetuguleka mabega awo tuvuddeyo agenze na citing etteeka nti the laws of Uganda aga nti all minerals belong to the people of Uganda whereby the people of Uganda have to benefit. Kati mbwalwa atandika okucriticizinga ne yeerabira nti waliwo yagamba nti my oil oyo tamucriticizinze wabula acriticizing agamba nti since etteeka ligamba nga bw'alyogedde nti all minerals belong to the people of Uganda. People of Uganda have to benefit. People of Bunyoro have to benefit. Agambye ye n'akugamba nti aba communities zijja ku benefitinga through loyalties. Kakati njagala ombuulire bw'oba nga communities zibenefitinga through loyalties njagala ombuulire abantu b'e Bunyoro bafuna loyalties kubanga bandi benefitinze batya nti loyalties bandi bakoledde infrastructure biki ndungudo masomero malwaliro amalwaliro g'e Bunyoro gali mu mbeera ki enguudo z'e Bunyoro ziri mu mbeera ki amasomero g'e Bunyoro gali mu mbeera ki kati what are you criticizing azze n'abuuza nti nga bwe wali okirabyewa omanyi bano ba Honorable Nsereko bwe batambula ne bagenda mawanga amalala beekubya bifaananyi
n'omusanga Washington Tower ali awo yekubiza bwefu bya kifaananyi tafuddeeyo okumanya nti ensi zino mukulaakulana ebintu byazo bizikola bitya. Kati nze kankusayitingire ensi gye nali mbaddemu kata nga sinna kumenyerako oiro kansooke nkumenyere ku bimu ku bintu omugwira yenna ajja okukola bizinensi mu kata bakugamba ku requirements z'olina okubeera nazo. Olina okubeera ne katali patana o sponsor. Nali mu kampani ya EGSS nga mwenkolera nga Sheikh Abdullahi mu kampani atwala 60% wano individual nga atwala 60% nga kampani fa abasigadde bakozi akina kutusasulira accommodation motoka 40% muntu tagalira naye nga wano individual in the whole company atwala 60%. Eyo kata because abakulembeze bwe batyo bateekera just business. Kati wetutuuka ku oil kata esoloza 83% revenue okuva mu oil waayo. Kati abantu otunulira abantu abakatali tebali mu mbeera mbi, they have no living pressure due to extensive benefits. Kati tunulira abantu begundi bebunyolo, are they getting extensive benefits? Embeera gye bafaananamu bw'otunulira abantu bebunyolo bakulabikiranga ono honorable zayinza okuyita royalties, are they getting those benefits, extensive benefits? Embeera yaabwe ey'obulamu bwe bawangaala bwe babeera kyabadde akunnyonnyola omukulembeze naga nti abo bandibadde bulungi. Enguudo tiziyinza kufaanana bwe zityo nga ewaabwe ekitundu kyabwe kiyitibwa oil city. Agenze n'ayogera ku ky'okubeera mbu omukulembeze teyasoma production sharing agreement. Ono avuganya ku bukulembeze bwa ggwanga, meaning he's coming into power. Bw'ojja mu power mpozi nga Honorable Nsereko ayagala tugamba nti ye mu nsi gy'awangaalirayo tawulirangayo kyebaga nti agreements zitaminatingibwa. Once omuntu atunudde mu agreements zino tezibenefitinga bannayuganda, they should be terminated. Tezisobola kubeerawo nga bo bannanyini byabugagga, they are not benefiting. Oyogera ku kubeera nti oli simanyi teyasoma production sharing agreement. Bwe ziba nga ezo agreements zakolebwa nga bannansi bannabunyolo nga tebabenefitinga, kitegeeza those agreements should be terminated. Yayogedde ku mateeka, musimanyi the laws bikoze bitya, osighting amateeka, oli mubaka mu parliament. Don't you know that the laws are amendable? Once omuntu bwatuuka mu bukulembeze agenda kujja ayina parliament, ayina abakulembeze b'ekibi, ayina abamemba ba parliament b'ekibiina. Bwe mutuuka ne mulaba nti some laws are not benefiting Ugandans, the citizens of Uganda, kitegeeza those laws must be amended kubanga laws are amendable. Kati kikyakulitisize ngono akusayitingire etteeka azifu nti etteeka balikola nti balita bakola nkusibiddeawo lyo terisobola kubeera amendable. If laws are amendable, then ng'atona ayagala kujja mu buyinza, then kati okutitisizinga ki? Kati ono Honorable Nsereko alinga bw'olaba ekkazi libeeraawo lyo likola gwakwemulugunya nga she cannot even contribute mu ku-offeringa solution mu makaage. Kati yono omwami tulina ekizibu, we are looking for a solution. Someone has come up with an alternative as a solution. Support that person, munoonye solution. Kati ye atuleetedde ebizibu akulaga amukulitisizinga, nazo ku-offeringa solution akulaga amukulitisizinga. Kakati gwe then what have you offered? Kyokanga ye taze na solution. Kubanga gwe wandirabye ng'oli byaleese, then wandifokasinze ku kibiina kyo notulaga solutions zogwe zozze nazo, present your solutions kubanga naawe oli munnayuganda. Naye kakati tulina ekizibu, okikulitisizinga akireese, n'abagezaako ku offeringa solution nabo bakulitisizinga, kyokka gwe oli awo otuzizza nsigozo. Then what are you going to offer nga naawe olina ekibiina, naawe olina presidential ambitions zakulema? Kitegeeza omutwe gwe tegusobola. Tobeera failure to that level. Tobeera failure to that level. Fe olwaleero tetusobola kulitisizinga Kyagulanyi. Lwaki? Tulina muwa support tutuuke maaso eyo tumubanje bye yasuubiza abantu, nti abantu bwe basuubiza 10% eriwa
bannabunyolo oyina bino bye wasuubiza tugenda muwa support yonna gye tusobola mu busobozi bwaffe then tutandika okumubanja bye yasuubiza awo tujja kuba mu position emu criticizinga naye as of now tuyina muwa support bw'obanga tosobola muwa support then gwe jangu ne solution ng'olaba tosobola mwegatako muwa support era naawe nga bwe wagamba nti waliwo abantu abalala abatalonda then gwe bw'onojja n'ebibyo tapinga mu abo abatannalonda ababa basigalawo kakati kyenye ekikuwalampya Kyagulanyi wafuuka content creator nga wagwa nnyo mukwano nga wagwa watuuka kweyo levo mweswazizza nnyo yes I'm out